Ng'Omuganda bw'agera nti omwami anadda ddi ku ggwe kwatuukira n'abantu b'oku kyalo Kasamba ekisangibwa mu ggombolola y'e Mukokoto mu disitulikiti y'e Mubende enkuba gye baludde nga beesunga etandikidde mu kubakaabya maziga. N'etandika n'ekibuyaga mungi n'omuzira. Abaana babiri be baakubiddwa laddu ne bafiira mu muti gwe babadde beewogomyemu enkuba. Abaana abaafudde ba Ivan Lubega ow'e Kasamba nga kuliko Rest Nalubega ow'emyaka 5 ne Herbert Yiga ow'emyaka 11. Era tubasaasidde nnyo Chairman. Enkuba eyabaddemu omuzira ssaako ne laddu yayonoonye n'emmere y'abatuuze. Abantu batidde enjala eboolekedde. Kyokka saasigaza kajanjaalo n'akamu era saasigaza na kintu kiyitibwa ettooke. Omuzira nigukuba ebijanjaalo byonna byayononese muwogo lumonde emmere yonna endiibwa yonna yaweddewo. Emiti abamanda bagisaanyawo gyonna tekukyali muti yadde n'ogumu ate ndowooza kyetaaga n'obumabule obutangira eraddu gye buvuddeko era mu disitulikiti y'emu ey'e Mubende abaana b'essomero 5 baakubwa laddu ne bafiirawo.